Sonia. What is it? Get serious. Please, I'm going to Chiro. Sonia. What did they say? I think I got to discussing it's too late. Dennis, sirowooza nti nebye tunadiscuss nga nyinza okubitegeera. Sonia. What? Sonia umaze n'okomawo. Munno bwedda akubuuza. Munnange ki? Kyogamba muno otomumanyi. Zisiina munnange okuggyako ssente. Muno Davis oyitaako Sonia. Mbadde mmanyi n'omuntu gwe mwogerako alimu ku magezi. Mami kasebo. Priscilla, omusaasirako oki? Wama Sonia, nsaba kumpa akadresi kakali kadresi kakaredi. Kyanayo kadeeti. Olinayo kadeeti. Oba ani agenda okwetuusizaako bo mu bambi? Kaddugala. Mpozi ng'osaba ku Priscilla. Sonia nawe ndekawo. Njawula fino ceremonies ne outings. Pretty ki ky'otegeeza? Kyategeeza nti embweze zikola ku nnyimbe, mu kufiirwa, mu kuziika n'ebigenderako. Bannange nze ngamba buli muntu alina ky'oyisa okwambala by'ayagala. Oba nnyambala za nnyimbe zenjagala. Mwe nga mwambala wano gwebwammwe bw'ebitulisi boogerako. Munneesonyiwe. Ale etuli. Munneesonyiire ddala. Tukwesonyiye nnyebo. Sonyiwe nno. Kale munnange onaasonyiwa essimu eryanda munendoza lye lyafunyeemu obuzibuzibu. Onaasonyiwa. Owaye gwenzigiridde mumanyi. Mama Priscilla mbadde nkimye katabo. Kebera kwali kameeza kali awo wansi. Gwenya, eno perfume gy'osudde omanye ebbeeyi yaayo. Yammeka. Ky'oba omanye ssente ezigigula zisobola okuliisa famire yonna okumala emyezi. Nasiika. Ssente ky'okuddakiza ba sugar daddy. Naawe bafune bakuwe. Olowooza tebeenyinyala? Beenyinyala balondamu guleedi. Fuluma ne wano oyonoona empewo gye nzisa. Sijja. Ogenda kukola ki? Sonia! Kati ekyokoze kyaki? Akakawala kamanyiira. Naye nayo toyinza kukola muno kintu ky'ekipaana bwe kityo.
Kali ka boss ko sike kamanyide. Boss. Why have a boss? Kali koyoleza engoye. Ate ogubala. Okimanyi nga bwe kansprayingidde perfume nze namunyono n'empewo gye kassa. Nga kamanyiira. Simanyi na kikyamu kikali ku mutwe. Ketwalanga kakava planet yako kokakoka. Oba kava ku planet yako, ffe tetwagala kubimanya. Wano tuwo kaseera, tumanyi ekyatuleka tetulingayo. Bannange Sonia bw'atyo. Tulina kumumanyira bumanyizi. Lwakubanga gwe olina kawulereza lwakuba okwoleza engoye ne kakuwa ku busente. Olowooza buli omu alina kagondera. Naye omanyi, nga bw'olesa akatabo ako, tukolewo akatuve ku ogwo omuseko. Mukoote mukole. Nemulira enkagisi. Fiiko oliwo? Kale kanzije. Chifiki. Walinya shamanyi. Chichungu alinga ali mu birowoozo bingi. Gaganga manja weeks 2 namba. Ate yangambye weekend we mba simuwadde sente. Kyagenda gitwala. Tongamba toyagala nkosente. Fiiki wano nkukubira essimu ntwale. Nojja ng'ogudde bwesi. Ekituufu Sonia bw'oba olina nnyamba. N'ogaaba ebizibu entake. Nagenda kunyamba. Kati ngenda kuwa kano akasente akatono ke nnina. Kano nange kange. Gye ngenda wena. Betty, what color? Thanks. I'm going to make a couple proverbs. You can give me. Next thing is Sonia. Leka naawe. Gwali mukwano gwange. Oli Sonia mujjako bujja kasente. Ngira kusoma ku proverbs. An apple a day keeps the doctor away. What? An apple a day keeps the doctor away. A stitch in time saves life. Ha! Ate kanene kanzijukiza egaali yaffe.
Yali yafamuko. Bizwakolanga simaze okuwandika stories nga tuneteekamu mu proverbs zimbulwa max enyingi naye kati ate buzijukiza bingi. You reap as you sow. I think the gun is half done. What? An empty bag will not stand upright. Meaning? Like, laba ensawo nga nkalu temuli kirimu. Beggars cannot be choosers. Yes. Beggars cannot be choosers. When you're asking for something, but you can't get it. Let them can you get over the soul. Why is this girl so evil like that? How can she do such a thing? Betty, Sonia never back was sent. That's all I quit some months of water. But you will go. Well, rather, man, Jaiti. You couldn't have said. Betty, Sira kubanga omwoleza kungoye n'abuwanga ssente naye omuntu asobola kukozesa nnikazi ogwana ekitiibwa ng'omuntu. Can you stop it? It's my life, okay? Cut. Thank you so much for everything. Since you talked about the Don't joke. I've done nothing. Sinaba kutana. serious. Tuwe natani. Tuwe nabanga tanisi. Kiki kyonera. Sinaba kutana. Kala onambe bwanyi. Etaaga kino. Etaaga kino. Zinchi. Kwetaaga kino. Okay, let me give you time. Sagara will say. Alright. Navuze nnyo emmotoka eyo. Neetaaga okuwummulamu. Budde buwanvuko. If you don't mind, let's okuperekera. Massaging. Yeah? Yes. Ebisajja ebikulu n'okwepa akambuka tekikooya amangu ago kale kankukuba ebifaananyi anti obuuza don't save my number my daughter will see it. Aha mutweyagale mu nkukutu muwala wange tamanya wabula gasiya musajja gwe kankukuba ebifaananyi wommanyirira woot webiwera muwala wo Priscilla Zannaleero.
Ebisikandete pepe okulya by'ennamu. Obuzibwe kunywa N'onyamba gwekasuka kunyamba. mwana beti nakujja Davis nkomawo kati nsigenda lwali gwekasuka okunyamba. Ngenda kukola kati nzakawo kati. yangu obudde nsigaza butono. Hello, Davis. Hello, Vicky. What are you doing here? I'm waiting for Betty. She wants me to help her with something now. Nemulinda simulaba yagenze dda budde buno butambula. Tavaayo. Davis. Kati ne Betty oyagala mukyayisa. Mukyayisana. Bw'otamanyi nti Sonia tayagala kulaba na muntu yenna. Vicky. Betty mpola. Atayinza kusaba muyamba kinene. Agala muyisizemu kunamba kyokka mali. Davis. Ebintu leka tobitegeera butegeezi. Omanyi engeri Sonia gy'atayagala kulaba na muntu. Kireka kati ekintu kyagala osembayo okulaba mwezi. Nze kwogera ne Davis. Ekintu ekitasobola. Because I do care about you. Yo, Davis labayo. Olaba tewe tugenda munda Betty n'omulabireyo kubanga asobola kulinda nene ate nga naye amanyi omulinda ate n'ogenda nga tomuyamba. Badde saagala bintu byakulindira. Jamukala Kristo obugambe nti ogenda. Come on. Betty. Davis, I'm sorry for that delay, but I'm still looking for the paper. Okay, so you take your time. Okay. Davis, what did you do? Car. What's wrong with you? Get a small book Davis. Gatugana ezikuya. Wagifunye? Don't you? Nsobola gira nkolako ka massage ku bugere. Nga Betty wanonya kabungi. Kwa banaye. So nkolako ka massage. Ku bugere bunuma. Wana. Sobola. Vicky. Betty tenalaba olupapula gira nkolako ka massage. Davis. Okay, good. Davis, it's here, Angela. We go. Yeah, no. Kale. Vicky, feel the problem. Nuli muzimu gwa Betty. Kyokka mbadde mufunye. Yo, wano kigabeera ng'ebiriiko ki? Kaseera yabeera
boyfriend okabi nze mulinde Davis, gw'olina okungulira omuntu gwe nina okubeera naye ne bwe sirina. Gy'oyagala va ku buliri bwa munno. Gy'oyintiime kati oyagala ki? ate nze kukeberako obudde bwongi Ndi bulungi ondabye. Kati nigute? bazina ekirala ate yali omwanzi Buki. What? Musiru ky'oyo agenda njasamizaako emumwa. Sonia nange mpulira biwulire Va mu byampulira biwulire. Njagala omulundi gw'oddamu okujja wano ng'omanyi omusirusiru oyo atambula njogerako ebyekisiru. Okitegeera? Tambula ongende onviire. Byogedde binzigyeko owaya. Genda! Can I have a seat? Thank you. how are you feeling? I'm feeling better now. Wow, I'm really pushing more. Maybe I'm just telling kiki byendese ku byagadde Sibutabyagala. Naaba lwaki abasajja temubuuzaamu kati okimanyi nti nga spiritual up ngenze oh sorry don't worry next time I'll go with you But thank you. but this place is so congested Hey honey, that's why every time I keep on telling you nfunira lumu nga gwe weeyagalira okundaba buli kati ng'ojja nga tewali fine ninachokola kikole kumubwamu kuya okubeera wano. siwalungi hello seriously okay don't worry I'm coming yeah I'm coming right now sorry dear I have to go Scratch to the gate. Awula Sonia, obuliri bwange ndeka mbutegese bulungi wabula nsanga bukyankalanye. Ate zikanula. Walwadde. Bino tujja bitegeera mukazi wattu yakusukiriza. Ye kakookolo kanno kaliwa. Kikyotegeeza. Ngamba pretty. Ate mwenna mulinga bukookolo, mulinga gy'oli nti mwajja ku kampasi mwembi kuva mu kyalo. Munange tukwatagana bukwatagana. Mukwatagana biki ne buli omusego oguwedde emirimu. Kyokka Sonia, kyogamba pretty ye musege gwe toli. Zende buduggaalo. Ekyo naawe okimanyi. Nze tonsesa. Nende naabe nako. Okuva obwenja sinaakweyubako yadde ettondo ly'amazzi. Either way Sonia, olinako ko airtime. Tebakyambuuza oba ninako airtime. Nsaba busaba essimu. Airtime bw'abala ku simu yange abeere kulwana. Aha, koneeragireko. I'm the boss lady. Aha.
Sonia, my love. Dad?